n'abatula abayona gye musinza tubalamusiza nnyo mwebale nnyo okutugoberera ebbanga lyonna. Akadde ke twalindirira katuuse. Campaigns zitambula. Ennaku 9 ziweddeko campaign ziclosingibwa leero. Ndabye President Museveni agenda closingira Kololo era ebimotoka biri mu kusomba abantu okubajja yonna mu butawuni obw'enjawulo. Trailers zezisomba balinga mmwanyi. Naye kyensobodde okutegeeramu nga omuntu nti kwaba balinnye tekulika alina diguli emu wadde ebbiri. Kwaba banye tekulika alina muzadde we nga alina diguli oba omuzadde nga omwana alina diguli. Tekati omuntu alina diguli benzo tambula ku trailer okwo. Oba diguli emu n'ekitundu nga nze gye nnina diguli emu ne diploma obw'enjawulo mbuukira ekitwera bitwera biringa bya mmwanyi bye batambulirizaako bigenda bipakinga mu buli ka trading center babatwala Kololo okubogereza mukulembeze w'eggwanga. Then Kyagulanyi Center Mwai yagenda kumalira Nansana ne Busiro ndoza agenda kuddayo kubanga program yali agenda Busiro then ne Gundi ne Nansana naye wrap up enyangu nti kyensobola okugamba I'll first give a credit singo badde observer campaign za Uganda wanizogedde ko I'll first give a credit to security agency security operatives that is Uganda Police and the UPDF. At least this time in history we have not counted a lot of death. Compared to the last elections we had almost more than 100 people abafa mu kalulu ako. If you can remember saga yali eruuka but it was more than eyo bwofaayo Kyagulanyi Center Monga candidate yafiirwa strong people abamuli ku Lusegere omwo mwalimu Franka Senteza mwalimu Rita Nabukenya mwalimu Yasini Kauma mwalimu n'abalala abajjanga bafa mu bintu ebyo bityo okitegeera naye ku mulundi guno Kyagulanyi tafiiriddwa ba candidate bagundi abamulina yali muwagizi bana bafa bali close kuyinga abamanyi ne personal level oyo weyiganga sasi lyamukwata endoza yetu as a streblet lyamukwatira mu bantu naye bano ababe bennyini mpozi n'ekirala compared to the last elections baleka bibo so compared to the last elections towards the okulonda nga kugenda kugiraawo bakwata ekibinja kya Kyagulanyi abamu babakwatirirwa amayiva yabatwala ku kizinga ne babasibira eyo omuteeketeeke ye baamuta yali group omuteeketeeke kwe yali obujjukira bulungi Mpuuga awo twamanya nti Mpuuga aline government butereevu Mpuuga ne bamuta banubiyaniri akalute bakalonda obujjukira Edi Mutwe nubiyaniri n'abalala abo balina mu safe house bali nti obaluzira nti oba kitali oba ki bali mu safe house ngakaseera akototegeera baliwozesebwa ddi bano bonna ono wawane Rubaga yali mugundi yali ye Makindye kansalani oyo omweru ennyo mubiru yali Makindye Mulu James so abolaba nti comparinga 2021 ne 2026 ye yali introduction ya drones obudde obwo ku mulundi gonde drone tetugirabyeko nnyo zibaddemu naye sizeze zibadde zitiise nnyo nga bekyali kulunga to extent nga ne drone webeze ku kyalo buli omadduka ayingira ennyumba olw'okutya we cannot fail to give a credit ku nsonga eyo eri abo ebyokwerinda n'abo badde bavunanyizibwa mu kalulu kanalukoola ka by election yakaayi Kawempe they introduced JAT and we thought JAT is going to be the order of the day mu kalulu naye tebalagize baamala ate ne baba withdrawing ne babajja mu public kuba ekifaananyi ekyali e Kawempe North kyali kibi nnyo kyali nga abatulaga nti baintroducing type y'abasirikale endala gye bayita JAT nga bayaaye bakuba emiggo bakubisa waya bakubisa z'amasannyalaze baddugavu bambadde obukookolo bali mu black tobategeera tekuli manya tugimanyidde mu counter terrorism by election naye tetubalabye mu kalulu okujjako bendolabye bakubye embadi so ebikola ebyefujja ebirala bitwalabyeko maybe we bakuba Kyagulanyi mu Arua recently bamukuba emigga emizibu ne bakolerawo n'abasirikale be nene mukali akalulu byalimu but at least kuno so you are rating the level of violence ebadde wansi ku luno kati ate bw'otunulira engeri k'ebyokulonda gye kakutemu ensonga y'akalulu 2021 ne 2026 ate akakiiko ebyokulonda ko kakutte bubi I think this is worse than Karieri. What is the opposite ya worse?
iwasi nechi kakati kano kabadde kabi nnyo compared ku kabiri abiri mu newankubadde nga kabiri abiri mu kumate kalina omuliro mungi naye at least ko olaba nti waliwo kabere civic education balina ebimotoka ebyatambulanga balina campaigns ku ma radio bafuna ba influencers abayogedanga omanyi nti mpulidde nti bagambye bana bagenda okulondesa tebakozesa olwaleero olwokubiri n'enki olwokusatu okutabala ebyalo bababuulire engeri abantu gye bagenda okulonda. You cannot get someone just to me. I have a person who is abadde mu training okulondesa, but I was talking to that person nemugamba how far since you started the training muyize china chiri at least for me at least ngokunoza me a journalist manyi ekyokukola okusinga ne bali badde basomesa because me kale mbadde netuukiranga ngenda ku isi but according to what I'm getting from those so-called trainees beba trainings even the use of biometric machines they don't know. Erecho amati ne kintu kigenda kuvirako bulungi okwono. Someone told me nti we were using that machine, actually the operator of that machine, he had started showing us how this machine is going to work. He looked on his watch nagamba esawa ziwedde tunatandikira kati tugenda mu mbeera nga n'abaana oba abantu bebalonze okukola tibamanyi kye bagenda kukola. Tewabaddewo civic education. Lwaki isiri kuno yeyisiza bwekyo obutasomesa abantu bulungi kimala tunulira TV stations, radio stations ng'obulango tobuwuli bagamba budget abasoma Bible bagamba nti amafuta gakulukuta okuva waggulu paka wansi omukulu w'akakiiko yabadde omunafu omukulu wa budget budget adagifuna mu bintu ebiteekebwamu essente wano mu Uganda isi eteekebwa mu ssente ne security ate isi akaseera kebadde egenda maaka ebyokulona tewali abadde nga abasalawo ku budget ebyo bakaba parliament nga buli mwaka ayita mu kalulu tayinza kuwakanya budget yaabwe bw'olaba nga babudgetingira ebitalina makulu ezimu ne bazibba n'okuzibba ne zibulireyo ate olwo ezigenda bateekera okubazza mu bifo mwe babbidde. So with the budget it's not an excuse. It's not an excuse. Bo bennyini isi babadde neki nezaabwe zibakuŋŋaanyizaawo awo eri mu buli candidate nomination wamaka parliament milioni 3 at least ezo ne bogamba tukosezo mu sensitization civic education n'emirimu emirala naye civic education ebadde puwa ku mulundi guno tetulabye ku bimotoka bino ebyatambulanga londa akaluluko tetulabyeko ba musicians nga babawa point nga babawe kuyimbira ku kalulu tetulabyeko ba influencers nga babawe emirimu tetulabyeko nti ISA has been active mu kusengejja abantu bani abafuluma bani abasigala ekyo kibadde political behind it bangamba mbu byabakamayako wa by elections ziri costly ate wabanenya yenti yabireka ne biyitawo lwe yangamba nti kati yabwe bagerako mu parliament ne babanenya nti mwetemusunsula bulungi bantu ate ne bantu ne baddukira mu court after elections court ne zibasingisa emisango ne muyira cost of compensating the loser nebeera waggulu so therefore mukulu abadde alina okuactingira wano naye ate kugezaako kukendeeza by elections eziyinza okujja exactly but still ate akoleddemu ensobi nnyingi accosting related abantu okugwa mu bwavu obutagamika n'abantu bamu bajja kufa because how can you denominate someone ngebulidda ennaku 3 bannange omuntu atambula ennaku 9 omanyi expense ebeera mu kalulu waliwo abantu nga kuva akalukaliwe kaggwa bali ku ground omuntu atambule nezino nnaku zokka zokajjuka kati waliwo omuntu yayingira mu party primaries n'asooka kubisa posta za primaries akalulu either n'atakafuna oba n'agifuna twogereko n'atafuna kaadi bombi agifunye atagifunyira bonna bakola expense endala n'oddamu n'okuba posters eziriko etiketi y'ekibiina oba bendera wagifunye oteekako baasi oba n'oteekako manvuuli n'ebirala noono n'agenda kati ku posta endala eriko omupiira oba eriko akatebe n'oddamu n'ofulumya posters endala n'oddamu n'oziteera ozezona ssente luli wali otambuddeko ng'ogenda osaba abantu akamyufu ogenda osaba abantu kati ng'akamyufu k'NRM kabanga aka NUP no kaali kangu ko kaali kakulowooleza bulowooleza bye bagamba mbu bagenda ku ground naye of course balowooleza bulowooza then ne be bayiteeka vuli oddemu ebibuuzo naye aka NRM 60% 40% naye aka NRM alina okunoonya mu byalo abadelegate abanakulonda obawa ssente
Actually waliwo yangamba nti akamyufu ke NRM kabeeyi okusinga akali General. Exactly. Kayinza okutala kabeeyi kale wakuba nti kaba Electoral College naye akajeno nako kamaanyi kubanga kali obuyaga osaba mu bantu 5 akajeno osaba abantu 1,000. Martin ku luno ba independence bayitirivu. Ba independence bavudde ku tegeka y'ebibiina byategeka bubi obumyufu. So subira parliament katika parliament eddako ba councils ziddako kubeera mu ba independence nga bangi naye ng'ekyo tukinenyeza ku bibiina byategeka bubi obumyufu byabwe. Democracy mu bibiina democracy mu bibiina mubi akyabulamu. Then n'ekirala democracy mu bibiina nga tunaba kumunenya ekyokubiri President Museveni government ye be baleeta ebyobufuzi okufuuka commercial. Bate omudidi gwe sente babitaddemu sente ng'omuntu alowooza okubeera omubaka mu parliament bwe bulamu bwange oba tikiti ngifunye oba sigifunye nteekwa kuba mu parliament. N'ayingira mu kibiina ky'abanne ng'ayagalayo tikiti ne batagimuwa n'asalawo agenda avuganya independent kubanga yo kimugamba nti wano wenfiira guli mugo. So kati abo babiri bakostinze party inter party mu bibiina primaries inter party democracy yali munafu ebibiina wolaba tikiti ebibiina bukyalimu nnyo obwannakyemalira andi kyekyo ngambye democracy yali munafu obwannakyemalira obwannakyemalira mwebuli kubanga balina interests ebibiina batandika business balina interests zaabwe. Olanze tera okukozesa ekigambo nti buli nannyini kibiina aba yayigga nsolo ye. Kiringa bannafu bali abalala batandika ebintu byabwe biba byabwe oboogerako baleko bategedde. Kati ne government ya President Museveni okufuula ebyobufuzi e commercial business nakyo kireetedde ebintu ebyo okuba bitu era ba independent tugenda kuba na bangi yagezaako okuba limitinga ku kifo ky'obubaka ku bwa president era ku bwa president kuliko independent no era bagezaako balemesa n'emikono bagireetanga nga bagikuba nga babalemesa ate ne babaleka eno ku mutendera egiddako ku myaka gya parliament ne babaleka ku kansala ne babaleka n'ebirala byonna so tugenda kuba ne babaka ba parliament aba independent ku mulundi guno ba independent bagenda kuba bangi nnyo nga bayinza n'okusinga ebibiina NRM ebadde erina abaka 3 3 NRM no beyanomenti ze bebadde inayo babadde bisatu okay babadde bisatu ne numbers ezigwamu awo then ne independent ne bino ebibiina ng'ogattagatta omuwendo gwonna ogwawamu babadde namu n'ekikumi n'ekintu kati kumundo gwegola kwanga bano balisingako naye nga byonna isi so isi mwami Byabakama ne banne baatula nabo ku lukiiko abo batashobya Hajjati Aisha Lubega bategese bubi akalulu kano ku mulundi guno nga tufunye abali unopposed apa kudakika esemba y'abantu bakyava bibadde political era wategeere akamu kakodi akabadde kakolebwa mu bantu abo olw'okuba nti no ebibiina byalina democracy ataali mulungi ebibiina ebirala ne bakandidate basindikanga abantu bagende mu ebibiina bafune tikiti naye nga balinga nga bo babaze nti genda tiketi yabwe ogijeyo ovuganye omale withdrawing ojemu weveemu as if ne last week waliwo yavuddemu bangi ebulayo wiiki emu omuntu bangi babajjiramu ddala abamu bakulosinga ne bagenda mu bibiina ebirala naganze ensazeewo kati nalabye wane ewaka Wempe nalabye FDC yegasse ku Nambi kati ng'ongamba Nambi si yamusindika mu FDC omuntu waliwo ekintu mu Uganda ekyali kyangu kankubule Owen abantu abava mu Bukatuliki oba mu Protestant ne balokoka bangi than abava mu Busiraamu ne badda mu Bukatuliki ayinza n'obbanga tali nayo si kyangu omuntu okuva mu Busiraamu okudda mu Bukatuliki tekitera kubaawo sikiwulirangako sikirabangako okiwulira kakati nabwe kityo omuntu asobola crossinga n'ava mu FDC najja mu NRM kale babaddewo bano bamongo batayebwa naye ku level yono gye yakikozeemu avuganya bwaka ba parliament bano diru ziba nene zibajjayo ne zibasaza ne baddeno naye kati oyo omuntu segeza babaddewo ekkobaane ekisooka nga lirimu akakiiko ebyokulonda abo bawandiise mala bajjeeyo ekyokubiri kandidate yennyini ng'asinga ku ssente abamuvuganya n'agamba mwekamba giremu wano muleme kunsumbuwa ekyokusatu obwavu ennyo obungi obuli mu bantu eriyo n'abantu abamu kati omatini kalulu kano abantu tebakoze zi rallies babadde bakubya do to do ayita mu buyisi munda biragala kati oni kankubulira lale yesaawa zino kati kankulage lale yo mu kibuga Kampala ojikuba stage yokayoka stage yokayo gyolaba gye batuuzaako ogifuna ku ssente tono nnyo milioni nga 10 dale stage je nkugamba stage
ng'eriko sound amatala na biki. Kakati ogendo gituuza. Kati ekifo ogendo gituuza n'osasulawo. Security n'osasula poliisi. N'oleetayo omuyimbi. N'oleeta ogenda okwanga oli milioni 25 obadde okola laale. Akoze do tudo aba kalekaleko. Commercialization of politics is one of the problems that we are still facing in Uganda, and we are still facing this problem even in the coming years. We're going to face the same problem. Alright, Martin, nga tuolekera still sawa zino ezisigadde mbalo bazo okulwa ikantu kubakalu. Security ogirabye bongeddemu amaanyi. Of course it was expected. Security, like it has been the order of the day during and after. Era abasirikale bagenda kubaawo mu kulonda ne nga kulonda kuwedde. Lwaki bateekawo okulonda abasirikale? Ekisooka aba opposition babadde nga bagamba nti tuli mu protest vote. Kati omuntu President Museveni yategeera security. Bwabula ekigambo protest tasobola kubawa kumwaganya mubeeraawo. Ne botayongerako ka vote. Kasawira ka protest. Kasigambo protest. Kitegeeza nti protest ateekwa okujja alabaani ya protesting awo. Ekyo kisooka. Ekyokubiri, this is a general election. Either kalekawo omukulembeze oba katwala omukulembeze oba kaleeta omulala. Security has to be there. Ekitegeera lwakuba nti security yaffe etiisa. Ebeera mu bifo ebitiisa ebyennyamiza. N'esitayiro gye bajjamu gye bakola drive. Kiringanga ekintu kino bw'omala okalonda Daka. Bw'omala okalonda Daka si kikyamu. Si kibi. Naye nga gye bakyogeddemu mu ngeri etisa oyo ndabayo. Nabaliddemu abantu ababadde ku Kimba update. Nakugambye president bali 8. President omunana baagala aba agent bo babiri ku buli polling station. Kitegeeza abantu 16 obataddawo. Ba candidate kuma ne MP kati nkugerezanga emukono. Kuma ne MP bali 14. 12 buli omu olesa abantu babiri. Those are 24. 24 plus eri 16 yasoose. Ogateko ate abolimu 3 mu meka mu 8. Ogateko omubaka omukyala bali 10 nabo. 10 betagaba agent babiri abo be bantu 2. Ogateko 3 mu 6 aga 5 mu 6. Kifo kimu. 5 mu 6 gattaka ebyo byokulonda agenda okuwera kundaga muntu omu, agenda okuwera kuuma babiri, agenda okuwa kuregesa 3, agenda tula ku box ya president, agenda tula ku polling station MP 5, agenda tula ku box ya omubaka omukyala 6. Police constable agenda okubeera munda awo nga atambula 7. Ogagatte ku 6 eri oli mu 7. Mu kifo kimu. So no aganti londa oveewo okulyetingire space abalala. Kati gattako n'abana bali mu nnyiri y'abazokulonda. Kitegeeza nti mwe mufulume muko abantu abalala. Naye lwakuba nti presentation ne packaging. Imagine wakiriko feri up country eri na mutuma tubeerawo mu muti waliwo polling station waliwo space, but imagine mu kibuga nti polling station eri ku lubalaza lwa Martin Kimbo. So it was not bad. But packaging and presentation. Kati ate n'ekirala si buli omuntu asaana okwogera ku nsonga ezo. Ssente bakazuka byekonda bwavaayo n'alungamye. Ate gwe CDF lwaki obijja mu bintu tetuli mu lutalo. The role of a army to protect borders against our enemies. Kati CDF bwavaayo n'agamba bw'omala okonda Daka. Abantu bo batiisa. So kuva yaba issuing a statement ye kyazitowa. So kyekyo kyenkugamba nti naye waliwo kinawulidde ekirala ku bano ba constables balese mbu ate ba recruit bajeeko n'abaana abali badde mu ghetto. Really? Ate jati baki abaana ba ghetto structures bajeeyo bano lwambaza bakole bonna bye baagala uniforms era abantu bawulira abatandise complaining nga bayitamu batusaba sente abakulu nga batandise kino ne bali bajja kubasaba ateri atajja kubasaba. Jukira babaka ba parliament babakulembeze bonna basala. Because we are looking at a situation whereby we avoid violence in a way. Kati simanyi baba training ya kika kibana ba ghetto structures je ba anti naye ate ON wetu otunulire banga nale tubaddemu violence yonna nebadde etandikibwa baki kibuzo kinene buli side evulana gine waya bebyokwerinda nebwe nga gubadde olabaki to a big extent to be fair abakulu bebyokwerinda bas parking embeera bibadde batandika violence olaba waliwo moment zolaba nti tugeze Kyagulanyi ayita wano omutabo wa budde mwe mukuume mubeerewo obubeezi just we began election the campaigns atambula agende naye ugenda olaba abasajja bakuba muko okubalagana naye wateetaagisa. Look at what happened in Bwaise. Kyagulanyi was from, was it Ntebe side? Was from Ntebe? No. Was it the opening campaign day? Oba bwe bafumbukirira omukka n'amazzi mu bintu by'abasuubuzi
ebwayise kati omuntu sakino omuntu alina busobozi okufukirira musirikale wadde okumukuba akacupa ali ku business ye terina muntu alina batono nnyo. It is one in a million omuntu omwe asobola okwambala omusirikale because batya abasirikale sirikale bakutte munda sirikale bali hamdi naye abasirikale ogenda banga bo bwe batandise fujjo bakubye omuko ogubalagala bakubye kati ate bakube kati for example bakuba omuko ogubalagala Kyagulanyi wabeera ayita ne ku makubo go Kyagulanyi kwayita kuliko amalwaliro kuliko amasomero kuliko abantu abalunda enkoko waliwo omukyala gwe batira enkoko 100 mu mmeka bakuba omuko ogubalagala gwena mu nkoko ze enzungu awo teziwona kati bw'ogamba bw'otandika okuba ogw'omukka nga tolowooza ku byonna byonna ebiri ku kkubo ate n'ogamba bakola violence then because what tugamba nti they react based on the force naye olumu ndowooza ate era balina ne ways zebasobola okukabingamu singa embeera ekoze eki naye tunuulira just style gye twatandikamu campaigns zino tugamba buli kimu kiri peaceful benyini bebalaba campaign tezirina bbugumu ne bazipika kati olunaku lw'okulonda oludda olwange lwensembyayo ndowooza campaign ya Kakuume beerawo Kabanje ogirabamu otya kiki ogyogerako Kakuume beerawo Kabanje kisooka kaluluko okakuuma buvunaanyizibwa bwo n'okalonda ne bano abadde bakanoonya kuba togamba muntu atambula Uganda yonna yonna ate akasudde ate akalagajjalire ekyokubiri tumanye bulijjo ebintu ebitera okubeera mu polling day ababbi baako abasamba ebbokisi biki n'ebirala so Kakumbe Kabanje kalonde kaki that principle can apply naye how beera waawo ku polling station mu meters omanyinga ne statement eyo naye erimu a lot of misinterpretation buli abakireeta bakireetera mu ango ndala kisaki n'ab'ebyokwerinda bakitaputa bulala anti bwe twagala kulabawo kanyumanywera ku lwokuna bwe buzibu bwenkugambye nti no presentation ne packaging y'ebintu ebyo yali nfu etteeka liragira meters 2 yes abantu bagambe bane mubere meters 2 bwe mulaba nga meters 2 mususewo bungi mweteguleko mwekka tokola meters 2 etteeka likoma ku meters 2 from the condoned place area kati we bawerawo okola kya okolo kirabe bulabi nti nno kati wano tuli bangi nnyo kantambule mukko kasabbo basigalanga basigadde bali away from the polling place 20 meters ebisigadde si bibyo yes naye kati packaging y'abano bwe bakyogera na Bukambwe na Busungu basirikale bwe bakyogera jati yekyogera CDF yakyogera kati kugana bitiisa naye on a polling day it will be like any other day. Internet will be off that one I'm sure. Ebyanyombi tembo tobikiriza. Tasobola kugirekako naawe. Era interview yangu ogiposting ya leera ateje. Tasobola girekako nyombi tembo. Neka waliwo yambuuza naye mukulu alina obuyinza obugaana obw'okulekako internet. Tasobola. Byonna bigwera mu security. Kubanga internet abakulu babazambeera ne basalawo nti kati ddala ki ekibayisaako internet kunga olaba vibe za campaign bwe zibadde abaana olaba kati edda tebagijjangako because n'obumanyifu bwali butono edda twalondanga n'olinda radio kyeneekugamba n'okomaawo naye kati essaawa ya leero obeera olonda nga bw'ofuna result eziri abiimu obeera olonda nga bw'ofuna ebiri ekapire byongo obeera olonda nga bw'olaba ekampala tebunnatuuka newe kuno tunalabawo ekyamagero kuli obwe Kampala bwatukasameka 8 twali mu field nze naawe 8 7 6 nenga eri up country batandise dda ngeri batandise dda bakuno kinabeera kitya naye kuno kinabeeramu enjawulo osubira byakyusizamu byabakama alina byakyusizaamu ku mulundi guno neera alina byavuluze kati byakyusizaamu nekyo katulaba ebimu kyetulinidde okulaba mu Kampala Metropolitan obulu bunatandika saameka from the legal time yetunatandikirako akalulu ku ssaawa emu paka tulabe oba ate kinaddamu okubeera nga ekibwe kyali ku luli which we don't expect nti up country obululu bwatandikira mu budde Kampala ne batandika ku ssaawa 6-7 batini osembyayo ki my message to all Ugandans one go and pick your voter location slip. However, a voter location slip sikeka kulondesa
but it will help you to know exact polling station, because now what I realized, I picked mine yesterday, and they changed from where we used to vote from to another place. They relocated the polling stations. Nenga siwala. The same village, but at least location. Yes, in a different location and like a bigger place. Reason being, they merged the polling stations. Okay. After merging, they disputed them, because this time around, luli badenga tubana balonzi luenda lunana lusanvu kati bagala only 6,000. No, per polling station. To avoid any nambe badde empanvu ennyo congestion tuka budde. Yes, so and actually tugenda kulabako abantu bana bakuta obudde bwabwe tusobola okulaba polling station ku saa 8 nga bamaze olukaaga nga luweddeyo. Kubanga buli polling station bagiwadde abantu lukaaga. Kakati polling station wenebanga abalonzi bayo ebintu bitukira mu budde tebafunye buzibu, enkuba tetonya, abadde balondesa nga bebakola babimanyi, abantu nga bali faster, by saa 8 ojja kulaba nga nate waliwo n'abadde okutuuka nga abantu saa 12 ezakawungeezi n'essaawa 2 nga bakyaliyo. Awo kasazi tutuuka 11 nga bakoma abali mu layini bokka banaasigalawo. Ojja kugenda kukoma layini eng'eriko abantu 5. Ng'ogumirawo anti obudde buweddeyo nga bali mu layini. Kati nga mukabala paka ku mataala ku 2 ez'ekiro. So my appeal was mugende mujje obukonge ekyokubiri temwetaba mu bikolwa byaffe. Ennaku zino ziba nzibu, bakwata basiba batta bakola buli kimu. Ate kino bategeeza nti kana akaluka ba MPs ko ku district kajja kulangirwa naye akobwa president oba oli abiim oba oli ggulu oba oli mbala kajja Kampala, kajja katwala Lubowa. Lero tekagana Kampala, kagenda Lubowa. Luli kawde kagenda nga Kyambogo Namboole biki naye kati kagenda Lubowa. Oba oli mu district ki Kalinda kiva wali Lubowa akobwa president. So katubasibuli wano tubagaliza akola kanti tulonda obulungi eggwanga lyaffe Uganda twalisangawo tulireke nga liri better than the way we found it. Ffe twagala mirembe gyokka. Sijja kubuuza Martin Kimbo wani gwagenda okulonda naddala ku bwa president kuba nkyamwagalako analysis sijja naye nga osobola kyogera gwagenda okulonda yoyo era gwolaba wangi yoyo gonawe gwa mulabi gwolaba gwogenda olonda naye gwagenda olonda. Kale nze omulabi gwatulaba nze gwewagira si gwempagira gwatulaba